Yes, mukasera kano nga tolekedde ekyatuleese olwaliyo ndi wano ne muganda wange Jonathan exclusive akutuusaako ebyakabi kawajji kabejja Eva Chalemba never the incredible maanyi nyo nina akantu kenjala okubuuzaamu naye abantu babeereyo nga balaba bu sinema bwo nanyini okoyagala okumbuuza naye buuza kyogabo gategedde siddakale abantu baba n'ebibuuzo bitono nnyo ku nze kali awo njagala otubuulireyo ku ebiseera ebisinga bw'aba tabuuza ku sinema ze nali nsinza okukola ebiseera ebisinga ababuuza naye eddoboozi kyo nga likyukamu wano wemba naawe ekirala okola otya sinema nimbye wansomye otya akasi kati buuza kale nange kantandikire ku mulala kyayinza okwebuuza eddoboozi olikwatamu eddoboozi lyange eddoboozi lyange lirinakyo just lwakuba wano wembeera nga siri ku sinema mba siri mu vibe ya movie mbeera nze mba njogera ng'omuntu wa bulijjo naye bw'obeera ku sinema obeera mu vibe ya movie kyusaamu awo nga abayimbi we tubalaba nalabako ku gundi yali jo steady nga bw'omusanga wano ng'ayogera eddoboozi liba liri hard naye wali ali soft ebiseera ebisinga okusinziira ku machine ze tukozesa engeri gy'oba oyagala wali kibeeramu ebintu bingi okusobola okuba nga ogyayo production esobola okuba nga esuutinga abantu value for money kintu kikulu nnyo naye kale nze awo si wendi wewali njagala ompeeyo bufirimu bwo butaano nawe mbutuufu bwe wali okoze noweggalira mu kisenge n'ogamba kano nakasabula ekyenjawulo ekiri ku firimu kiri nti everyday wabaawo firimu ezijja ojja kwekanga nga wabaawo firimu ate eyakabi n'okusinga gy'oyinza okugamba nti nakola ebiseera ebisinga ntera nnyo okwogera ku firimu ze ndabanga ezatutumula abantu ze bagamba nti kwanze ng'omuntu sobola kwejajinga nti banaye eno ngikoze yakabi osobola okuvayo ng'ogamba eno ngikoze yakabi netuka mu public ngaaga tekinyumye osegera kyekiringa n'omuyimbi omuyimbi nga tanabafuluma mu studio n'oluyimba ebeera hit era agikola agamba bawedde bafudde naye bw'olugijjayo n'ogiteeka eno mu nnyimba endala nga balyoka bakubuuza naye wano wabaddeko naye newulisa akawulira ne bakubuuza n'ekigambo gwe oyinza okubanga n'ekigambo watula n'okiwandiika ne bakubuuza n'ekino kigambo kiki wali otegeeza tekirina makulu so ebiseera ebisinga nze nsobola okujajinga nti eno firimu nagikola bulungi after nga maze okufuna mu public oba kyemba nfunye mu bantu nange neyinzayo ne ngamba wow okay thanks for the credit naye ku lwange movie ze nsobola okugamba basically movie yasookera ddala abantu gye basinga okumperako credit baali bagiyita Inception Leonardo DiCaprio Inception yali movie nungi so movie eyo yali somehow complicated yali mu technology yali ya sci-fi kind of yali mu psychology basically yali ya psychology so abantu abasinga bagirabanga mu cinema naye ng'oli adda n'agamba mwana nalabye Inception yanemye okutegeera era nange wano sobola kunyumiza nti Inception eri bweti ne bweti unless ng'omaze kugiraba n'olyoka otegeera what Inception is okitegeera so ye movie abantu abasinga generally ne bw'oyinza okugamba nti these are the people abalina ku bitabo abagamba nti wow he did a great job on that yakola movie ebumbi yagikola bulungi then bwe tujja gwali mwaka kyawo tombuza bya myaka ebyomwaka ebyo atonzijukiza bya myaka netika bingi hard drive yetika bingi akasoko gambi bakaita batya Inception awo ne tujja ku namba 2 namba 2 nakwasaganya ka film bakaita Harry Potter ekyanjagaza Harry Potter way back mbisa bili ebikadde nateranga okusoma obutabo bwayo ngasoma obutale bwa Harry Potter so kati bwe najja mu movie nganzo omuntu nawuliranga ka filimu nkagala era nenkakolera abantu likely most of the people era kabanyumira nnyo olugero lwako kyobalaga nti ze movie ezinyumira engero zazo ziri somehow complicated nti siza kuddawo ntandika okunyumiza nti munaye firimu kakati omwana n'akomando n'agenda ne bawamba omwana n'agenda mutaase you have to go there nawe n'otuula n'ozikola ki nawe n'oziraba kikwetaagisa ogiraba so that you can get to know
kikyenjogerako. Tuzze ku namba mmeka? Namba mmeka? Mpozi namba emu ebadde resilience. Inception. Manyi ke siri nnyo mulabi wa movie. Oli mulabi waki? Mupiira. Kati lwaki nsiba ku movie? Anti kati gwe oli musajja w'amaanyi mu movie. Kati ze nkugamba ogenda ziraba. Nino zino n'ekirala tukolera abantu. Anyway. So kati wadde oyagala abantu bamanye. Namba 2 ogambye? Nasose negamba Inception, nenkugamba Harry Potter, Prison Break. Ka film aka Prison Break. Si mulabi wa film naye yakwata eyo. Kali ka movie kalungi nnyo because of the character yalimu characters ezalimu. Zali nungi nnyo ate kali ka bwongo. Kali ka bwongo. Abantu bakanyumirwa nnyo. Prison Break Teetaaga kunnyonnyolera bigambo bingi. Namba 4 yali 24 ya Jack Bauer, Kiefer Sutherland. Filimu eyo kyajinjagaza yanjigiriza nnyo how intelligence works. Intelligence, I mean like security organs. Engeri gye zikolamu. Segera. Yanjigiriza nnyo. Ekitegeeza story yayo yali yeetooloolera awo ku security organs, yali yeetoolera ku security agencies. Engeri gye zikwasaganyamu ensi. Omanyi ffe tubeera eno mu daily life. Tubeera mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Naye we don't know how security organs engeri gye zikolamu okezaako kakasa ntubeera secure okubanga tutambuza emirimu gyaffe. Naye awo wennyini kankubuzeeyo kati. Mukikola mutya awo ng'oli mu kulangirira firimu awo? Tetulangirira nga twogerera. Nga mwogerera. Vijay Junior olirira ddala nga akamuvi feelings akayina. Ebiseera ebisinga omanyi movie ng'ovuddeko ku ky'okuzoogerera n'okuziraba, movie zina kingi kye zituyigiriza. Bw'oba oziwadde obudde n'owaayo time yo, bw'oba oli muntu ayagala okuyiga, bingi by'osobola okupikingamu ne bikuyigiriza obulamu bw'ensi bwe butambula. So at times ogenda mu movie n'owulira ng'ogituddemu, it's because nti owulira ng'erina kyekutteko ekiri part of you, ate nga wandiyagadde n'abantu mu nsi basobole okugezaako okuba nga bakimanya baki-experiencing nga gwe bogezaako nga gwe bw'oki-experiencing. Kale tuzze ku namba mmeka awo? Ebadde namba mmeka? Namba 4. Namba 4. Ate oyagala namba 5. Namba 5 basically bwe mba nkuteeka mu bika love story. Nga tonapa namba 5. Kika kya movie ki ekisinga okunyumira ng'otandise okuzoogerera? Mu love story. Love story nti movie however much ebeera fictional, but always love story bako story y'omuntu gyeyogera. Waliwo movie buno obuyitako ennyo. N'okalaba n'owulira n'okasanga nga tugeze omuntu n'akusanga ng'oli mu kkala wano. N'osooka onyiga kapoozi nka movie nga ki? Ka movie ki nga nze ke nali ndabyeko nga gwe wakakola nga si ka love story, si ka action, kayitawo mulaavu. Kayitawo mulaavu story. Nga kali 18 and above. 365 days. Otubuyita bu erotic movies. Zibeera erotic movies. Nezo zibaayo. Obukolera abantu ba 18 and above. Kale Jonathan, jona bakuweza myaka egyo. Gwe kyali mwana muto. Olaba ofuna n'ensonyi okwogerako. Just kuba mama. Olaba mulimu abajja olina gamba mwana n'agenda firimu Junior n'agenda kuba w'ekigambo mwana biki. Movie ezo zibeerako ne kye bayita PG. Definitely osegera movie bwebanga ya kulabibwa muntu ali mu myaka egyo alina okugiraba, definitely you expect nti mbaamu ebigambo ebigenda okubanga bya muntu oyo biri suitable eri omuntu oyo ateekeddwa okukola ki, ateekeddwa okugiraba. Era nze oli ajjanaga kafirimu mwana n'omuntu yanogana kati labono kakyere kati obuggana ki Abannayuganda balinamu ne ku maalo okitegeera
naye bumuvi obwo bw'obanga obukola osesi okubukola wano okalondo otya n'ogamba nti I have to go with this. Amuvi ebiseera ebisinga n'abantu kati demand abantu bennyini oyinza n'okubeera ku ssimu nga nnyinako lisiti ya movie ndowooza nga 5 nguli yagaye movie eno ogitula movie zose zibakusabye nga nnungi ng'ate bw'oba ozikoze n'abalala zijja bakola ki zijja banyumira mulimu omuntu alaba movie naga hawabula eno movie senga Junior agikola abantu ne bagiraba eno kati senga Junior agikola bambi abantu ne bagiraba waliwo akazannyo akadde kano kalaninga ku bukedde kalimu naye waliwo kemabejjawo omulala yakakolamu bakayita Wildflower ne buli omu yabeeranga agamba kano Junior n'akakwatako era kati ndowooza olaba akatunda baali baakakola ne kagaana ne kabeerayo n'ate era bwe twakakutteemu it is everywhere. Tugende ku number 5. Naye tebadde namba 5 ebadde namba 5. Sebo wagambye bugambi love story twagambye lya film. Nagambye love story general love story basically film endala ezinyumira okukola za adventure film ezisinga zonna zinyumira okukola bwe mba ngambye nti I want to do drama ezo film ezikwatagana ku mateeka zinyumira nnyo because at times I get to consult with people nga bannalukoola nogera n'obabuuzaako